bingi naye kya ssanyu era Katonda mulungi era bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala nti buli abadde n'ekivulu over the weekend yafunye ssente yakoledde ddala yafunye abantu anti kasita ofuna abantu ze ssente ne bwoba nga si ggwe weeteeka nga promota yakutegeka akasente ko agenda kakuwa kaggweyo bulungi ke mwalagaana kuba ogenda okulagana nti ojja kumpayo miliyoni 7 nze ekivulu kiikyo oba omaze kulaba nti zikumala kale twatandika ku Lwokutaano twatandika ne ba B2C ba Kampala Boys bakola bulungi nnyo ku Freedom City ku Saturday bali Jinja ku Trans Africa abakola bulungi yesterday ku Sunday babadde Luweero nayo ku Nimrod nayo bakoledde ddala bulungi ku Friday twali era ne Juliana Kanyomozi ku Serena Hotel yakikuba nakibotola Saimo yakaita kabanyi waliwo waggulu eri babamanyi Serena bobo oyingidde mu Serena waliwo waggulu eyo Saimo yakaita kabanyi nti ne kabanyi walabye ekivulu nti kikoze ne kabanyi wabeera wakoze eki wajjudde nakati bogenda ku Facebook by the way Facebook page Akanyomozi bajibbe ya Facebook ku following eyo naje yalina ne bantu mwa batwala page mulimba kuliko buchayina bulya makovukovu kuliko filimu mulimba nno mulimbira ddala nayenga aina page empya bogendako olaba ssanyu zerere lyalaga bannayuganda abebaza bwebaza ku Saturday Kabako yali ku Jogizi Bulaga era naye yafunye abantu bambi mwebale nnyo mwebali ddala nawulidde kontine kugombola still era yafunye abantu egwabaddeyo Lorex Festival nayo banna Mr. Henry olyotya oli bulungi ntegerezeddwako nti kaklipu akali mu kutambula kabadde ku Lorex Festival gye wabyogeredde naye Saima koze ogambye eki nti naki wayononeka but I think Mr. Henry obadde wawangula n'okusirika naye era ku bonna nsuubira tewali yali ayogedde bingi na interview ya Prima nagirabako naye naye teyayogera mpozi nga nina byesaalaba naye nze ku bye nalabako naye teyayogera bubi nnyo kale mubadde mwolesezza obukulu mbadde mwolesezza maturity mu nsonga zammwe naye ate Mr. Henry ke wayogeddemu ako tekawoomye bulungi oba osobola okusirika nga bw'obadde wasirika nze omu ku bafollowers bo ku TikTok ebigambo byo binyuma alina ebigambo byo byatera okwogera binyuma kale manyi abantu abalina ekifaananyi kibakulabiramu anzeni oluvannyuma bw'otandika okwogera ebitakwatagana bulungi oba otta ekifaananyi si mu bubi nze ye ndowooza yange ng'omuntu nga bw'obadde wasirika nga tovanga mu kigambo nakati osobola okusirika tolina kyogenda kuvaako ogenda kusigala ng'osigazza ekitiibwa ekyo kyasinze okubeera naye kale byebyo Lorex Festival nabo bafunye abantu kale mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda thank you so much mwebale kuwagira naye nze nina ekibuuzo kyange eri bafanzi baffe wakati mu kubanga twawagidde abantu bano it's not all about nze kujja mu tucacance ne mbakoowola bannange mujje tugende tuwagire ba B2C tuwagire Kabako tuwagire Juliana tuwagire ano tuwagire eri atiranga bwe tubayita ku Saturday ku Friday ndoza tulinayo Fig for Maker gwe tulinayo naye omuwagizi wakati mu kumaliriza okujja nasasula omutwalo gwe nayingira mu kivulu olwaba akuwagidde afunye ekyo kye yasasulidde oba ntegerekese bulungi njagala bafanzi mumbulire buli yaliko ku bivvulu byenjogedde byemmeshoni nze wammangaawo osobola okumbulira sente zonna zewasasula abasasula eky'omutwalo ekyesatu n'emmeeza yakakadde abali mu Juliana abasasula eky'15 n'emmeeza wafuna ekyo nga sinnayogera nze ku comments ze nawulira bye nawulira ebyavaayo gwe yagendayo wafuna ekyo kye wali osuubira okufuna oba kyabulamu bwe kiba kyabulamu wa era tusobola kutereeza tutya nti omuntu agenda okuddamu okukola concert lutalo Winnie Nwagi batereezaawo awo webiba byagana okubeera nga bitambula bulungi nze Florence Nampija program tukyakyanke nkola ku nsimbi nkomawo temuva